Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira tekijja kukisoka mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Shafik Phone Center ekintu ekitadde ku level y'abakabejja andi bakolera service center etabangawo erigwe customer waffe corporate oba high class tukutegeeza nti twalese ebyuma ebimalayo mu kukanika amasimu gonna agakabi tutunda phone spares ne phone accessories ow'amasimu ebika byonna ate nga byonna biriko original tukanika amasimu ebika byonna okugeza nga iPhone, Oppo, Samsung, Redmi, Alcatel, HTC, LG, Motorola, Vivo, Infinix, Intel, Tecno kugatta n'endala nyingi okugattako ne spare tablets ne iPads bakola services zino wamanga unlocking, flashing, upgrading ate nga batunda n'amasimu ebika byonna original. Shafik Phone Service Center services zaabe njawufu nnyo ddala ku center bakwakka juice n'amazzi wilo ne free wifi unlimited basangibwa ku Hanifa Towers level ey'okubiri room number F37 oba bakubire ku ssimu 0772 oba 075445 beba Shafik Phone Service Center. Why? Honey. Wabadde nkubira why simu yagudde wansi naye wano ku Shafik Phone Service Center why babanagiridde wano ku Hanifa Towers level 2 wenzize room number F37 abana bakola amasimu Al Magic Production nyumirwa nga bwoyiga Wamata fugati kwe mulenzi wano weka wekugire motoka. Yana nakugire motoka endende wait. Ngira musika wataka mazinga. Nange mwanange. Omusika. Nange omusika. Omwana omusika anyuma okuzaala. Yamonzinira mundabe. Chuka bwocho nzinire nera. Anango musika genda kukulire motoka ngina kale kakeka kukulire motoka. Umulire. Nange. Ankolako. Atura. Aha, ngintule ntia. Afuturano. Aha. Utura. Ntule. Atonzikango ye. Webati. Ogenda kusula. Atenga motoka. Bayo mbosa. Atenga. Amavuga agwabugwe. Atura. Ngatonsudde. Atura buge. Asijida kero linda kwetu nagula erye nnene. Atura buge. Atura buge.
Nechikazo weda chilwano chitula. Kadola chwade chibati chiringiza mucho. Hasa mazinga azanyateye musika wane mchina wochwa. Wamazanyata. TV bagireseko. Abatani agireseko sibayina kumanya. Baba. Banga ndabamu. Kenakomye mu maka gange kati. Nino kusala amagezi gonna okulaba nga mufulumya agende. Aba baganda balina engero ze bagera. Simanyi nanyirika kumo, simanyi nabiki. Kati nino musalira amagezi okulaba nga ava wano. Naye ensaze amagezi ki? Kati nino okwefuula omulungi essaawa zino gyali. Tubeerenga abanyumya. Ndowooza ndyoke muyiiyi ndabe nga afuluma amaka gano. Kuba nina okuyiiya amagezi gonna kubanga Nyabo Mama, madam, njogera nawe mama. Sala kogera nawe madam. Wait. That is exactly my name. I gave you 5 seconds. It's okay. Yeah. Oh, come on. If you're talking to me, just talk to me. Don't tell me how to sit. Don't tell me. But when I think I should go. I think I should go. And so you called me and I had to come. So I'm here. What is it? Hey, I call you. I call you. Then what? Hey, to talk to you. Then start yapping, man. Naye ebyoluzo mutugireze. Onompuliriza tompuliriza. Kubanga jini. Tulenda wanzo musimanyi yono yosiri ale ate yizo. The city muso. Kakati queen. Ekikumpisiza nnyebo wange. Kirungi nnyo okubanga wajja maka ombeereddewo nkuyise kwebaza. Owulidde? Webale nnyo webalire ddala wesibadde emyaka gyonna okundabirira omwami wange. Naye abaganda balina engero ze bagira nti nannyini kakomo bw'aba akanonye okamuwa kubanga kaba kake kati mama nga bwe nakomyewo maka anyway buli kimu kirabaye ndabawo some changes mu wakaye. Thank you and thank you. Naye mbadde nkusaba mu buwombeefu obw'ekitalo ennyo saga ate tuyombeze twogere byenkana wa twogere ebyo batukole tutya mbadde nkusaba n'obuwombeefu ennyo era nkyongera nnyabo wange kati ogende kuba kati wano sikyalaba kiri mugaso gw'okolawo era nga nsaba ngenda kwogerako n'omwami wange ate sityakwogerayo miliyoni 2 konootandikira naawe ofune ku byokukola ebikubuzaabuza oba kandi ngenda kwogerako n'omwami
mwami wange akufunira miliyoni ezi biri ndowooza okiwulidde bulungi bw'onootandikira nawe ofune ku byokolako eyo omanyi mmwe abakyala banamba bbiri oba mmwe abanzijja luvannyuma mulina engeri gye musanga ebintu by'abannammwe nga babikolere biti mmwe babayita basanga bisibi basanga biwedde basanga bisibire basanga buli kimu ne bw'onootunuulira ng'onkimba tekirina bwe kigenda kunkosa nekirala bw'oba omanyi nnyo oluzungu lwaki ogenda n'onoonyayo ku bazungu eyo bw'oba ofumbirwa kuba kati nze bwe ntunulamu wano sirabawo omugaso gw'okolawo. Okay, are you done talking? Banange si nze done nze nawumu. You know you can never stop amusing me. Museum? Anyway, continue. Nye munjogera naawe. Then continue. Start yapping because you've been yapping this and that. Continue yapping. So what? You know, consider. Kyonna kiri awo kuba naye n'abasajja obuteepimirya ate nze saamanya singa nemanya nti kijja kyange kiri bwe kiti waliwo omujjawo akumenya kati kino kiri wano tekyasoma tekimanyi na kigambo continue tekimanyi kigambo done okigamba mbu okay are you done mbu ati siyenze done bino ebintu ebyo kyoba abasajja babaagalangako ki ate nno omwatu abasajja kwe bafiira ajja kulowooza mbu ayogera enzungu alowooza nsinda basobola kunvuunulira kamukubira ono anvunira agambye continue done kankubira ono yamanyi oluzungu albinvuunulia bulungi nyo takijja kunsobola nange ani gwe kamanyiira ezo zimalayo balondalonda eyo mu mabbala nga bali tabasuula wamaka g'abantu omwana w'omukazi ategereka ng'owasayo malaaya bwetyo biba byetundira endowooza n'eyo ku makulu kankubira ono akimbulya ekyo ekigambo kitegeeza ki halo nja kudiringa naawe paka kati nswala n'okuswala okugamba nti bannange oli mujja wange osaana nakubeera nga nakino ekikomera tisimwobeera osaana nakubeera house girl osaana kubeera nga gwalongosa toy gyebaleko Maria kale gwe kaakati mwana ninaana omuntu aŋŋambye ekigambo kinnemye okutegeera omanyi omukazi asumuludde oluzungu nange nentya aŋŋambye daani oba agambye daani aŋŋambye ekigambo daani simanyi continue nga sibitegeera bitegeeza ki kati adda aŋŋamba ŋŋende mu maaso ate daani tomega mama gwosimyeko amala nkugambye weebale nnyo weebalire ddala kibadde kirowooza kinansobola kati kankiddireyo baayi Maria baayi mukwano nja kuddira tunaanyumya baayi kyonna kiri awo nakyo kyagala bikolerere bwe kigamba mbu wasanga amaka gange tugakoleredde kisanze amaka gonna amaze ogarenovatinga amaka gonna agalabika bulungi nasanga tekuli geti nenjiteesaako pavers zonna nzikoze buli kimu kirungi kyonna kiri awo kisanze biwedde kirabye amaka ganyiridde kyonna kireka bibeeremu nkomyewo oh god mwembeerako ne mujja wange nga ye Rihanna kinkola bubi mwembeerako ne mujja wange nga ye Beyonce kinkola bubi naye ekintu ne baleetera ddala kinnamagwatala kinnamamondi okubeera mujja wange I am just so disappointed naye ate siina gyendaga gwate kati gwe nja kwesomeseza because you're not worthy my co-wife you're not kiwedde continue mugenda mu maaso kati obedde nebaddak kiwadde kinnene ebyo mpunya bitegedde